Okay, Buteref, oli ku mukutu gwa Sama Uganda Media. Nsabo tuka soka on sharing ile ku video anti bitandise. Inchalo bigenda okubera official baganda bange basibo ne banyaba bude bono bonyene. Tuli Masaka bayitayo Bokoto Midwest abaganda bange basibo ne banyabo. Kiri mu kubanga kigenda maso ensonga za kweteekateekera protest vote kyekisoka ekyokubiri za kweteekateekera akalulu kajja aketuyingiremu olunaku olw'enkya. Olunaku olwaleero Kanso Magellan y'omu kwabo abamuyita Kanso Kazibu Magellan y'omu kwabo abegwanyiza ekifo kyeno ayise abakulembeze mu kibiina yalina enteekateeka z'abadde agenda mu maaso okubanga akola ng'agatta ebyalo byonna. So obudde buno bwennyini baganda bange basebo ne bannyabo ebyalo yabigasse era bizze obudde buno okubanga bigenda kubanga ate bikwatagana nga biyita mu mizannyo okubanga bakola enteekateeka y'okubanga bagenda kukuuma batya akalulu ka pulezidenti mu bitundu byeno mu Bukoto Midwest kyekiri mu kubanga kigenda mu maaso obudde buno bwennyini. Werekeddwako abakulembeze oba yegattiddwako abakulembeze b'ekibiina ab'enjawulo okuli meeya w'e Masaka omukyala okuli meeya w'e Masaka okuli Honorable Chirumila Hassan okuli omukyala ayegwanyiza ekifo kya Masaka bamuyita musajja Akawa Rose n'abakulembeze abalala bangi nnyo abamwetabyeko baganda bange basebo ne bannyabo. Bw'olengera yoyo Kanso Honorable Kazibu Magellan yegwanyiza ekifo kya Bukoto Central. So kyekyo kiri mu kubanga kigenda mu maaso obudde bunaku olw'enkya tugenda kuba tuyingira Jinja amutulinde mubeere ready. Tugenda kuba tuyingira ejjinja awo olunaku lugenda kubeera lwankya. So kino kiri mu kubanga kigenda mu maaso obudde buno bwennyini tuli live wano e Bukoto mu Masaka baganda bange basebo ne bannyabo abali mu kubanga mutulaba yenze Sama Uganda enkola n'omukutu gwa Sama Uganda Media. So bwetyo embeera bweri mu kubanga etambula bonna bolengera abakulembeze ba kibiina kya National Unity Platform bakulembeddwamu Honorable Kazibu Magellan munnakibiina era lawyer y'omu ku balooya b'ettiimu balooya b'ekibiina y'omu kwe tulaba bawuliriza emisango gy'abaganda baffe tutera omulabe Masaka mu misango gy'abaganda baffe ba Ede Mutwe yerwolo lyejazanya mu kibiina. So obudde buno agenda kwogerako naffe atubuulire kino kitegeeza ki okusinziira nga bwaŋŋambye abayise mu byalo byonna mu kusookera ddala nga baagala kwegatta kuba kati kana akalu ke tugendamu ka kwegatta mu buli mbeera. So kyonna ekikugattako okwegatta bakiyiseemu okubanga beegatta okubanga ate tuyingira protest vote. So kyekyo ekiri mu kubanga kigenda mu maaso baganda bange basebo ne bannyabo yenze Sama UG. So abakulembeze b'ekibiina bamaliriza okubanga ate babuuza ku bazannyi baganda bange abasebo ne bannyabo ensonga ya flag president nga bwe yetugambye ensonga ya flag nsonga nkulu. Buli mukulembeze olina okubanga flaga y'eggwanga buno budde tetugenda kulwanirira kibiina oba tetugenda kulwanirira buntu butonotono buyinza kubeera nga bumayina. No, tugenda kulwanirira ggwanga lyaffe. So kule ggwanga lyaffe era tubasaba mwenna abagenda okwetaba mu lare zaffe oba wonna tugenda okukuŋŋaanira tubasaba mujje n'ebbendera y'eggwanga mubeere n'ebbendera y'eggwanga. Twagala kala yaffe ye ya yero tetuddamu kugirabanga kisiraani twagale kubanga eri mu bbendera ya ggwanga lyaffe twagala ebeere nga yankizo. So kyekyo ekiri mu kubanga kigenda mu maaso baganda bange abasebo ne bannyabo twagala yero eyo nga tetugiraba nga kisiraani mbudde buno nga bwe tugiraba kubanga eri mu bbendera ya ggwanga lyaffe. Museveni yagisangawo tayinza tutamya awulira ayagala atutamye buli kimu. So talina kyagenda kututamya. Twongere okwagala eggwanga lyaffe twongere okukola buli kimu ekyo ekigatta ku ggwanga lyaffe baganda bange basebo ne bannyabo. Golengera mu kasuuti ka red yoyo Kanso Kazibu Magellan
y'omu kubegwanyiza ekifo kya Bukoto era nga munnamateeka awa kibiina so bamaliriza okubanga ate bamaliriza okubanga bafuna ebifaananyi tugenda kwogeramu naye mu bbiri twogeremuko naye mbasaba mukkirize agenda kubeerawo katono nnyo asobole okubanga ayogerakoko naffe atubuulire ensonga ziri zitya omupiira guno agutegeserwaki biki ebigendererwa byagwo so kyekyo baganda bange mbasiima nnyo mwena ababeera ku mukutu gwa Sama Uganda Media mwena mbasiima nnyo era nembeebaza tuyanze Sama Uganda ndozakivude bulungi tetwagala president yalimuazikiza bavaayo batuuka wano tujja kuzaayo emizindaalo eri abo abatukozeeko mu mbeera y'omupiira batutwale mu maaso Ssentebe Cyrus Meya mugambe nti gwaddako etaite ya Meya so kyekyo abaganda bange abasebo ne bannyabo abali ku mukutu gwa Sama Uganda so kyekyo abakulembeze Masaka bakansala ne ku levels ez'enjawulo kibiina kiri organized kibiina kiri very organized so kyekyo abaganda bange basebo ne bannyabo tewerabira nti olwaleero ayinza okuziba omukka omweru gufulumi omukwerugudiza abantu NUP ekumba ate efulumya abakulembeze kulimu gotayisaamu maaso okay mukkirize kanso atubuulire okusookera ddala ndozamire mukwano bwoti twemire mukwano wansi tulabe tusaba abatulaba obeyanjulire babuulire amannya era babuulire ekigendererwa ky'okutegeka omupiira guno kigendererwa ki jesebo tutandikirawo abatulaba mwena erinnya lyange nze Majerani Kazibwe kanso munnamateeka wa National Unity Platform ndi wano omupiira gwaffe ogwa Kasammeeme era ogw'ebyafaayo nga tuli mu kitundu kye bayita Bukoto Central tuli wano okuleeta obumu mu constituency eno eya Bukoto Central yenjayanira okukiikirira nga munnamateeka wa NUP nga munnabyamizannyo nga munnankulaakulana nga munnabyanjigiriza ndi wano olwaleero nga ntegese omupiira guno tuli ku levo ey'akamalirizo oba fayino twategeka omupiira guno okuviira ddala ku byalo tulina ebyalo 105 byonna ne bizannya byonna ne tubigabira ebirabo ebyenjawulo ebinyuvu ennyo ne tugenda ku levo ey'omuluka ne tugaba ebirabo ku miruka gyonna egikola constituency eno egiwera ddala emiruka 9 ne tugenda ku levo ey'amagombolola ne gazannya ne tugagabira ebirabo ebingi ennyo olwaleero tutuuse ku fayinolo nga fayinolo eno egase constituency yonna twasoosewo n'omupiira ogw'abakadde kino kibadde tekibeerangawo mu constituency eno okutegeka omupiira ogw'abasajja abakulu abali waggulu w'emyaka 6 kino kyekyebyafaayo ekiragira ddala nti kanso Majerani Kazibwe ye obukulembeze bwe bwakuleeta nkyukakyuka bwe twogera ku nkyukakyuka twogera ebintu ebipya kiki ekipya kyogenda okuleeta mu bukulembeze guno gwe mulundi ogusookedde ddala mu byafaayo eby'omupiira ne mu constituency yonna okulaba abasajja abakulu abali ku myaka 6 n'okweyongerayo nga bakiikiridde constituency yonna ne bazannya omupiira ogw'emirembe ogunyumidde abantu bonna abantu basanyuse abali wano bonna badde tebakirabangako mu constituency eno ekyo kikulaga nti Majerani Kazibwe musajja wa birowoozo eby'enjawulo ebipya olwaleero omupiira guno gwe mulaba tulina ebigendererwa byaffe biri bisatu ekisookera ddala kyetwagala okuleetawo kwe kuleeta obumu mu bantu baffe aba Bukoto Central tulina amagombolola 2 tulina emiruka 9 tulina ebyalo 105 abantu bano babadde bayayanira nnyo okufunawo moment oba akaseera akabagatta wamu babadde babuzaabuzibwa nnyo nga mulimu ababalimbalimba abababuzaabuza naye twasazewo tukole omulimu guno ogw'omupiira ekikopo kino kireeta abantu bonna ensonga lwaki olaba namungi w'abantu ali wano bazze bonna bavudde mu byalo 105 mu miruka
tafuna mukisa abeera ku mwalo ogw'Eddimo n'abeera ku mwalo gw'Emalembo n'abeera e Kalokoso ali mu nnyaanya ze ali mu butunda akuba amataffaali avuga bodaboda naye tewali amumanyi nti alina ekitone. Abaana bano basanyuka nnyo nga nangiri ne puroguramu eno era bagijjumbidde nnyo. Tufunye abazannyi abalungi ennyo, abamu nga bavuzi ba bodaboda, abamu bavubi b'amatoffaali, abamu balunnyanja bavubi, abamu balimi ba butunda, balimi ba nnanansi, balimi ba nnyaanya, naye basobodde okugyayo ebitone mu ssanyu erya waggulu ennyo ne beebaza nnyo Kansoma Gerald Kazibwe okubanoonyaayo gye bali, abalala gye badde batabalabangako ne tuzuula ebitone bye balina. Era nga tulina pulaani mu buufu obwo okulaba nti abaana bano tusobola okubakolamu omulimu okukulaakulanya ebitone, nga nsaba nti bwe banyiigidde mu bukulembeze ng'omubaka wa paalamenti owa Bukoto Central okaada era NUP, nsaba okuteekawo enkulaakulana ey'ebyemizannyo ng'etambula buli mwaka, nga tubeera ne ttiimu ey'amaanyi esobola okuwandiikibwa nga Bukoto Central FC, ne tugiwandiika mu Big League n'ezannya mu Big League, negenda mu masaza ne tujjamu abaana ne bazannya mu masaza, ne tutwala abaana ku levo eya clubs eziri mu Premier League okubatunda okulaba nga bafuna omukisa. Obwe bukulembeze bwenjayanira abaana bano mbayambe Kabe Kasinge ne club yaffe eyo eya Bukoto Central FC esobola okuyingira ne mu Premier League. Ekyo kye kirooto kyange ne Kabe Kasinge era tusobola okujjamu n'abaana abamu okubatwala ebweru, kuba kati basikawutu bangi nnyo bali mu Uganda wano banoonya abaana abalina ebitone, naye nga tebatuuka mu matawuni eyo ne bakoma mu Kampala ne bakoma mu Masaka, naye tebamanyi ebitone biri eno wansi mu byalo byaffe. Ku myalo olwaleero njagala kuzuukusa ebitone bino ebiri ku myalo, ebiri mu kutema amavunike, ebiri mu kusimba obutunda, ebiri mu kulima emmwanyi, nga olina ekitone mu mupiira tusobola okuteeka mu limelight, ensi yonna neekulaba naawe netusobola okuteeka mu katale n'ofunamu mu kitone kyo ne weeyagalira mu bukulembeze bwa Kansoma Gerald Kazibwe. Ekyokusatu twayagala nnyo okuleetawo kwegamba kye tugamba mu bulamu, omuntu bw'azannya omupiira omubiri gwe gubeera mulamu. So abaana banongera bwe mulaba oluusi bagwa mu nnimiro bagenda bugenzi oba ne bakyambulako mu mabaala ne bagenda kuddawa ne bakyakalamu, naye twagala tuleetewo omupiira guno tusobole okuyamba nti kabonero akenkukunala akabayigiriza nti omuntu buli lwazannya n'atuuyana naggwako stress aba afuna obulamu obw'enjawulo. Era mulabye akabonero k'embalaze nti abakadde abo be tubadde nabo olwaleero beba abaaguzannyako, baaguzannya neera obalaba badde bakola training okukola twabalaalika, olabye nga tewali n'omu afunye maasopuulu, tewaliwo omukadde yenna agudde ne bamutwalira ku stretcher oba bamutadde mu ambulensi, tewali. Kiraga nti emizannyo byongera obulamu bw'omuntu. Omuntu bwe lwazannya ayongera obulamu bwe n'emyaka gye egy'obuwangaazi. So ekyo nakyo kibadde kirabo era kabonero kaffe akalungi nti buli munnabukoto Central yenna abadde ayagala okuzannya naye nga tafunanga chance yeegatte ku Gerald Kazibwe tusobole okulaakulanya ebyemizannyo. Maliriza nga mbalaga okugatta wamu katono nnyo atwogere ku nsonga ya protest vote. Protest vote mugyetegekedde mutejo batuwunzika nayo tugende akati basomane banyabo tuli mu kalulu akalulu ke twayise protest vote Uganda yonna Masaka district nga wano wendi mu Bukoto Central protest vote abaana bagitegedde bulungi. Twagala okutegeeza buli muntu yenna atulaba era awuliriza nti protest vote etegeeza abantu bonna okuggwaayo nga balaga obunyiikaavu, nga balaga enyiike, nga balaga obunyiivu okunoonya akalulu aka pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu atutwale mu Uganda empya. Banoonye akalulu nga kangi nnyo, bakakuume babeerewo nga kabalibwa, bakagoberere gye kagattirwa, abantu babeerewo mu mbeera yonna nga bakuuma amaanyi gaabwe. Era singa akalulu kavaako wabeerawo omuntu yenna akakwatamu oba n'akazannyiramu, ku luno tetugenda kusaaga na buwanguzi bwa pulezidenti Kyagulanyi. Pulezidenti waffe alina okuyingira mu ntebe mu State House ng'akulembedde Uganda empya. Olwo naffe abeegwanyiza Gerald Kazibwe mbeera omubaka wa paalamenti emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu
tusobole okulaba nga tutereeza ebyo n'ebiganye nga munnamateeka tutegeera bulungi nnyo abantu embeera yaffe gye bayitamu so tukubiriza bannayuganda mwenna okusingira ddala abantu baffe abaawano Bukoto Central Masaka District Masaka City Kyagulanyi tumwagala nnyo era akimanyi bulungi nti akalulu ke kangi nnyo wano we tuli twagala bwagazi gumya buli muntu yenna abadde alimu akatengo akaveemu abantu bagwemu akatengo benyigire mu kunoonya akalulu ka Robert Kyagulanyi Center banoonya akalulu kombaka parliament owa Bukoto Central eno empya gye twogerako akamagera ne kazibwe tuyingire mu Uganda empya nga tulina ababaka parliament ab'ensonga bannamateeka abategeera ekintu kye bayita parliament okola amateeka abasajja bamanyi ekigambo ky'amateeka nolwekyo njagala balaga bannayuganda nti parliament eno eddaka e12 mutuweereze bannamateeka Magera ne kazibwe nga bwe mulaba bulijjo bwe nnwanirira abantu baffe abaana ba NUP mwenna buli andaba yenna akimanyi Magera ne kazibwe ndi ku forward front ndi ku lutabaalo olw'okununula buli munna NUP yenna awambibwa akwatibwa n'avunaanibwa ebisangosango ebitaliimu mulamwa mundaba bulungi nnyo buli lunaku nga ntuuyana ku nsonga za Edi Mutwe eza Wakabi eza Kirawo Kivumbi eza Mugumya n'abalala bonna abaana baffe bonna abali mu nkomyo n'abakwatibwa olwaleero Magera ne kazibwe nyimiriddewo ku lwabwe okulwanirira eddembe lyabwe okulwanirira obulamu bwabwe tusobole okulaba nga tugenda mu Uganda empya ey'obwenkanya. Okay, tweyanzege abamweta Akasibo Macheran abaganda bange abali ku mukutu gwa Sama Uganda olunaku olwaleero yategese omupiira ogugatta abantu bonna so abo kitabo kitambudde